Olunaku lw'eggulo bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye ne Haji Obedi Lutale baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okuwamba munnamateeka munnaabwe Erias Lukwago nga ne we tukoledde eggulire lino mpaawo amanyi waali. Yabadde abagamba at least ko mutwale pressure machine erina eddagala eddala kubanga tali bulungi ne bagamba ayo tetubyetaaga. Kino kyagenze okubeerawo nga bannamateeka babadde balina okutandika omulimu ogw'okukwanga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba kw'ossa abalala ekiwandiiko ekibagita okujja mu kkooti enkulu okwennyonnyolako ku kutyoboolebwa kw'eddembe ly'obuntu okugambibwa okukolebwa ku bantu bano bwe baali bakwata abavunaanwa okuva mu ggwanga erya Kenya okubaleeta kuno. Okusinziira ku kiragiro, omulamuzi wa kkooti enkulu Emmanuel Baguma yawa ennaku z'omwezi 7 zokka eri General Muhoozi Kainerugaba, Kano Peter Yimbisibwe, Lieutenant Kano Ephraim Byalugaba saako ne ssaabawolereza wa gavumenti okwewozaako nga bannyonnyola ku ngeri gye baakwatamu abavunaanibwa bano nga kati we twogerera wasigadde ennaku 3 zokka ekiragiro kino okuggwako. Bano bagamba nti kino kyandibanga kye kyakwasiza munnamateeka wa Besigye Ssaalongo Erias Lukwago. Ate tebeewaana tumulina tujja baweereza ebifaananyi naye bwe kibeera nti n'okugula looya gufuuka musango eriyo yamuguze ne looya gwe baguze naye n'aba ngazzizza omusango. Mu kwogerako ne munnamateeka wa Besigye ne Lutale omulala mu musango guno nga ye Kato Tumusiime ategeezezza nti ensonga y'okuwa ekiwandiiko abayitiddwa mu kkooti tebajja kugivaako era bakyanoonya General Muhoozi Kainerugaba okumukwanga ekiwandiiko kino. Nti bwe tugezaako nnyo ne tubula we tumusanga tujja kunoonya oba email address ye oba enamba y'essimu ye tusobole okumusavinga electronically oba bwe tumanya wa wabeera wasula tusobole ogitwala summons ezo ne tuziteeka ku kifo wasobola oziraba ng'ayingira wuwe. Munnamateeka ono tumubuuzizza oba tebasobola kuwa kiragiro kya kkooti kino eri bannamateeka b'abantu be banoonya bw'ati bw'ayanukudde. Naye ekibaawo mu kusavinga kuyita mba looya nganzi mba ina specific instructions era ku musango ki si buli musango gwe banaasunga client wange nti banansavinganga kuba client alina osooka mpe instruction era nzikirize sobola okureceiving empapula ezo naye ne balooya be tetubamanyi oba waliwo amanyi balooya ba General Muhoozi Kainerugaba batubuulira tugende tubasavinga empapula za kooti. Tumusiime agamba nti nga bannamateeka bakola mulimu gwabwe nga baweereza mu ssiga eddamuzi era asabye General Muhoozi obutawamba bannamateeka wabula awamba omulamuzi eyayisa ekiragiro. Ti bw'oba owulira nti yakusamoninze omuyinako obuzibu genda onoonye omulamuzi Baguma kuba yazisayininze n'agamba nti olina okulabika oyagala toyagala mu maaso ge era oteekemu okwewozaako mu nnaku ez'omusango. Kati ekyo tokiteeka ku bannamateeka olw'okuba bagezaako okusavinga naye kiteeke ku mulamuzi yakusamoninze. Ono asabye abantu abalina obuyinza okubukozesa obulungi nga bagoberera ssemateeka w'eggwanga kyokka era bagamba nti ekiseera bwe kinaggwako kkooti kye yabawa baakuddayo bannyonnyola omulamuzi. Naye toli waggulu w'amateeka ng'abantu bonna mu ggwanga naawe basobola okusamoninga teekayo okwewoza tulabe kkooti ensala gye neeba etuwadde era tusabe kkooti etukkirize tusobole ogisavinga kuyita mu mpapula z'amawulire era kkooti bw'eba etuwadde oda eyo olunaku oluddako oba kola olwennyini mujja giraba ng'efulumiziddwa mu mpapula z'amawulire ezisaturatinga mu ggwanga lyo. Kato ne munnamateeka munne basabye essiga eddamuzi okulwanyisa ebikolwa eby'okuwamba abaweereza mu ssiga eddamuzi kubanga kino bwe kitayimirizibwa tekijja kutaliza muntu yenna. Omu ku mmwe ajja kumaliriza ng'omulamuzi gwe baakwata era ne tugenda okuwulira nga yafa nti muveeyo kati nga mukyalina eddoboozi era mwerwaneko ng'abalamuzi bwe muba temwerwanyeko kati n'amateeka ago ge mutuulidde n'ebiragiro bye muyisa tebijja bayamba ng'omu ku mmwe ali mu kizibu ekyo. Bw'abeera muntu wa bulijjo basobola okumusindikira kope ya arrest warrant oba summons oba ekiwandiiko kyonna ku mutimbagano ng'omupya nga WhatsApp oba email ate n'akifuna n'akakasa nti akifunye ate kooti nayo n'ekakasa oyo muntu gwe bakisindikidde akifunye. Wano munnamateeka Erias Tumwebaze agamba nti omuntu yenna ayitiddwa kkooti okwewozaako basobola okumutegeeza nga bayita mu nkola ez'enjawulo okulina empapula z'amawulire ne ku mitimbagano. Eyo message oba summons gye wasindise eri mu message eza sent kiba nakyo kisobola okukakasa kkooti nti oyo muntu wamusavinga ate ng'okozesa omutimbagano oba tekinologi empya eya messaging apps ezo ate nga neteeka
oyo omuntu lumusapootinga. Bwe watabawo kikyuka mu musango guno, omulamuzi yalagira gutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Benedicto Mulondo ne Moses Junju, BBS Telefayina, Gambuuze.